Yes mbaniza kade kano mwasimbye mutya muli mutya ngina kubasaba mu subscribing ate munyigene kade mbajita Faali TV mwabali mu gwange lya Omani magamba nti muli babode nnyo kubanga mujye kumira ko updates mbanazo Saudi Arabia Jordan Qatar bagamba nti muli bakabi nnyo Saudi Arabia mu kibuga Riyadh batumudeko nembebaza ne bagamba nti muli bamanyi nnyo era bajita Faali TV bane mwa nnyo kubanga mwasubscribing ne munyigane kade wano ku Faali TV jimpeleka like ate osikalinga oje kumidekira Pastor Bugingo ne Teddy Bugingo tebina kubanga bikomekereza Pastor Bugingo akyali ku bonkenke nnyo kooti ewulire ko yensonga z'abano kooti ewulire ko yensonga z'abano yabagamba muteese mugabane ebintu twagala kusazaamu musango gwamwe Pastor Bugingo agamba kooti temusazaamu musango gwo njagala kwawukana mukazi Teddy Bugingo yagaana kooti esoboddwa jukira kooti bugusazaamu omusango guno Pastor Bugingo aba akyali mukyala wa Teddy Bugingo mpaka Pastor Bugingo ye kyafa ayagala bano baawukane ebyaddala ayagala kooti efune engeri ekikolamu ekiti kino baawukane ebyaddala naye nabagamba nti kooti neweekola ki teyinza kugamba bano nti baawukanye nga omukyala bakale omuntu omu ng'agaanye sijagamba nti omukyala ng'agaanye nedda kuba n'omwami ayinza okugaana okwawukana n'omukyala naye ng'ate omukyala agala okwawukana n'omwami yes Pastor Bugingo ayagala kwekutula ku mukazi naye omukazi yagaana kivula kooti awisangawo obuzibu bw'amaanyi kooti ewulire koyo omusango gw'abano manye eri emisango egitule ne gibeereyo nga kooti yagala gisazaamu emanyi nti gyo givuddewo gibabuzaabuza n'emisango gye balina okuba nga bakwasaganya ebaayo omusango tegutambula guli awo gwisibidde wamu kati ng'ogw'abano kati gye balina okugisazaamu ogwe gusazeemu busaza naye ate yagala ogusazaamu Pastor Bugingo agamba temugusazaamu ayagala bannamateeka bapuliida be bafune engeri gye bayiyayiyaamu oba n'abalamuzi bafune engeri gye bayinza okuba nga bayiyayiyaamu baleete Teddy Bugingo okukkiriza okwawukana okudivosinga okwawukana naye Teddy Bugingo yagaana Pastor Bugingo ne Susan Makula bali ku bunkenke omukyala yagaana okwawukana ne Pastor Bugingo yagaana divorce Pastor Bugingo tali settled ng'omukyalo ono ebiwandiiko biraga nti akyali mukazi we tali settled n'akamu kyokka ng'omukyalo ono gwe yakola n'ebyo ebintu byonna by'alina essaawa zino kyaki rediyo TV kubanga TV eyo baagikola akyalina omukyala we era nga Susan Makula yali mukozi wa ku TV teberezaamu ono ne Pastor Bugingo batandikawo TV essaawa zino Pastor Bugingo gwali naye just yali mukozi ku TV ye Susan Makula kikagwe yatandika naye TV gwayagala kooti enyikirize baawukane naye awulira akola ki awulira yamukoowa munange byebyo ne kooti esanze akazibu musango guno nabagamba nembagamba annulment oluusi okugikola mwamulina okuba nga mwena mukkaanyiza kooti esanga nnyo obuzibu mu nsonga zino eza annulment eza divorce Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo balina ebintu era baawukana babigabana Teddy Bugingo n'ebintu tabiriiko yagamba sijja kubanga kooti yali ebagaye baneemukkaanye mukole ki mwawukane mutwale 50-50 ku bintu yes ebintu balina ebintu ebibuhera bano Pastor Bugingo alina ebizimbe wali mu Kampala Pastor Bugingo alina ebizimbe kooti yabagamba nti banange mukole ki muteese oba gwosigaza social media mukyala watwala ebizimbe kubanga Pastor Bugingo alina ebizimbe mu Kampala omwo yes biriko n'abapangisa kooti nabagamba nti oba omukyala mu ebizimbe biri mu Kampala abitwale bidde mmanya ge kubanga kooti yali bagaye tujja bikyusa tubiwandise mmanya gaani aga Teddy gwe naawe osigaze ebibyo nga biri mmanya ge social media kyaki oba si ekyo oba ogambe nti kale twala ebizimbe biri mu Kampala tukwe ne Salt FM nga gwagikwasaganya nga yo gisigaze Salt TV
Pastor Bugingo asigaye Salt TV ne church kubanga ne church yingiza ssente kooti kyali bagambye byagaana ebyo byonna kooti yali eyiwansano ku mazzi bali bayiwansano ku mazzi byonna tebyayitamu byagaana bugaanyi kati awo wetuli kooti yabagamba muteeseganye Pastor Bugingo n'engeri gy'ayinza okuba nga akola ki atasiganyamu ne Teddy byagaana omukazi yamuswaza kiba kirungi oluusi ne mukola ki ne mwawukana mu mirembe sikuswaza munno kati Pastor Bugingo alaba Teddy Bugingo olowooza alina pulanizi zamwonoonera alina ebintu byakola ki byamwonoonera byalabanga olwabira baawukanye ebyaddala biba bitambula kiri oba kiki kyabala kubanga essaawa zino n'endiga ze zisinga zimukeneka kubanga bagamba nti bapasita tebalina kuwasa bakazi babiri naye ate yalina abakazi babiri essaawa zino ndowooza kale kimumalako emirembe Teddy Bugingo amugamba gwamanyi weerabise olina abakazi babiri kikugamba oli pasita baaji be baba n'abakyala babiri kandi ndowooza Pastor Bugingo kimumalako emirembe Teddy yagaana Pastor Bugingo ebyaddala essaawa zino alina abakyala babiri bali bwabandaba babiri byebyo ebitwende ng'akadde kano Pastor Bugingo agezaako okubanga agenda mu kooti buli kaseera ne kooti yamugaye tulina kyakukolera musajja tulina kyakukolera tesigana n'omukyalawo kubanga yakyali mukyalawo mukole divorce ekitali ekyo ffe tugenda kusazaamu omusango gwe bagusazaamu awo okuddamu okugugulawo luba lutalo omusango nga bagusazizaamu okuddamu okugulawo luba lutalo oluusi ebiba byangunya ddala guno omusango gutawanyiza kooti guna gugitawanyiza nnyo oluusi obeesa egaddewo fayiro eba egigaddewo kiba kizibu okuddamu okugigulawo era bwajja kusiitaana oba ojja newankubadde Pastor Bugingo w'amaanyi era amanyikiddwa abajja kusiitaana kooti ebyo oluusi eyinza obutabiwuliriza nnyo ng'egugaddewo emisango erina mingi egy'okukwasaganya kyobola bweraba egisinga egyesibye bagisazaamu busaza balaba nga tegina lugendo bakola ki bagisazaamu busaza bagikansolinga ebakola ki fayiro ne bagiteeka ebbali ne bamanya nti ogwo guwedde ne babira bagikansolinze bukansolinze babalanga oguwedde kubanga baba tebasubira kukola ki kuguteeka kugira omusango gye bagenda kukola ki gye bagenda kutambuza byebyo ensonga zeezo kati Pastor Bugingo yeebuuza banaye ng'oyingewa yeebuuza ng'oyingewa ebintu bitabuse bikaaye omukyala Teddy Bugingo yagaana abalamuzi bamuwadde amagezi genda otese ne mukyalawo mukole divorce fetuna kituyinza kukolawo kubanga kooti yagezaako dda kugamba oconvincing okufa okulaba nga ekola ki kugamba ekkakkanya Teddy okumeetera okukkiriza Teddy yagaana Teddy Bugingo yagaana byebyo bitambula kati Pastor Bugingo agamba ne mukazi gonjagaza ki omukyala yagaana Pastor Bugingo kimumalako emirembe abamu bamuyita aji jjukira n'endiga ze ziba zimukeneka ssebaawo alina abakyala babiri ate agamba nti pasita taba n'abakyala babiri jjukira kati eri abo baanabo ninga bamukukutu naye ono jjukira bakimanyi n'abantu baba mulabisa subscribe mweraba.